yankubye ngezi naye gambye olaba saafudde kiro Katonda akyankumye ebbanga lyonna kuba omusajja yankubye ey'okubiri nga talina kyabuuziza nga tayi gambye yabuuse mu nzikiza kati gomanya okweganga obule wayo kuyite okuliko emabega okukyukana nankuba ey'okubiri muno kakati suuna ndowooza era ndowooza suuna oyo ye Katonda wange kuba nabuuse nga nenyiye nga njaa kumukwata ngere kati suula kyavudaga musajja otukubira ki kati owa poliisi nawe ne bufuutuka yeeri ne bujjaawo nga tuyimiridde ne mubuuza naye nga mpulya nga omanyi obwange owulira ng'obutambula mu mutwe nga njala kufuka mu ngoye kati ne mbubuuza media yes ab'emboozi mukati tugenda tubakola biwayi tetukyasobola kutuula wamu wolaba we tufunziriza ow'emboozi mukati manya kati awo akati kaba katuula nabanno Devicom soko buze kubatula ku the truth media kozi kitegeeza mazima ge tugenda okwogera balamusiza basema ne bannyabo manyi kati baganda bafaana abakola obuntu bafunye ekizibu nti bebadde bakyaza okusinga era basaasidde nnyo badde batambulira ku mpuuga Kyagulanyi Museveni Abedi Nambooze Zahara Yulika simanyi Munyago kati byaweddewo ate byaweddewo biti ariko Munyago gara kumwogera ko mugamba ki Zahara gara kuba mugamba ki kati mitwe gigenda okubeeyimirira nagamba abantu kyovula kati ndowooza gwe simu ekwangudde n'omanyi kati bonna abakyaliwo sofa ono yakyasobola okwogera kati nze bujjomba linze mu tayimu yange wano kati lukiiki ogamba abalala tebasobola kwogera byebyokugera byabawe abantu batiri nnyo ddala sinno kankubuulire abasobola okunyumya emboozi omuntu n'ajuula nesigala ng'emunyumira nga takonye ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga tayogedde ku Mwami Kyagulanyi nga tayogedde ku mpuuga nga tayogedde ku bantu bali webati abantu abasinga badde bast nnyo mu byobufuzi bino nga balina obulumi bali emotional nnyo nga tasobola kwogera kintu kituufu kala ate nekyo nkana nga kigaye bantu batono nnyo abasobola okukola programs nga bavudde ku byobufuzi nebakola programs endala kakati nze ngwa mu abo kakati ate nze ndi omu kwasobola okunyumya emboozi nga sogedde ku kyabufuzi na kimu kuba mbadde sibitegeera nnyo mbadde olwokuba ndi ebitambuza eggwanga tasobola mbadde mbyenyigamu naye nga mbalamusiza basebo banne bannyabo kigambo ekyo kiri mu luzungu kiri truth media nga wakyogedde nekitegeeza amazima ameerere kyano yensuubira ajja bamugobera nozadde akola bintu bya mazima bulungi nnyo so tukyali kyemmanyi wolabira vidiyo eno yonna oba oliriddawa kitegeeza Mukama akyakuwadde obulamu nange akyabumpadde era tukyassa nenja okusooka okubategeeza ndowooza nze pulogulaamu yange esoose kasooka tubadde tugenda mu byokulonda era omwana ono afunye omukisa muto wange yegenda okusinga okulabwa nja kubategeeza abawagizi bange bonna abangoberera mwenna naddala mu mboozi mu kati eri bwemba nga nnyina omulonzi wo oba kandidenti wo nga mbadde waliwo bitagenda bulungi wakati wange nze naye nga mbadde twakwatagana okusaba kunsonyiwa naye nze sigenda kuddamu kuwagira byabufuzi byonna ate kikibusi buki paka pozi nga President Museveni azo kubambye obuyo lwaki buzibu kisoko mbulire lwaki obyekokkola anti ebyobufuzi bya Uganda asikankubuulire ali mirembe gye akubwa akoze fujjo akubwa abyogeddeko akubwa atabyogeddeko akubwa so kati emboko tesosola kati natasizewo nze nganze nti ebyobufuzi sigenda kuddamu ku byeyi Devicom omwana gwe bagenza okuziika wali aba perfect abangi omuwala wabadde omumanyi mbadde mumanyi bbanga ddene nnyo bangambye yabadde agenda kwawe yadde ava kulonda yabadde ava kulonda yadde ava kulonda obuzibu bwavudde ku ki yadde ava kulonda ng'agenda wano ajewo najasula ekabowa nga gyagenda Kabowa gyasula eyo nga yadde ava kulonda nasanga abekalakasa era essasi lyamukwadde ku pikipiki yes bangambye kyo kiri kyogamba mbuna ali mu mirembe gyatambula ebibona bonna Mbejja oyo abatamumanyi bulungi yani Mumbejja amanya ganvudde mutwe yakolako ne ku radio Dembe yakolako ku radio nga 3 eddakaawo kwetwotane ku pafu yadde mukwano gwange nnyo nyere ebiseko ekimu ku kyasembyeyo okukola nza tunagenda mbyakulonda simanyi oba kibi oba kirungi onampa mulongo oli munnamawulire
twali ku perfect yawo ne bamuwa sente z'omwana we ne tujja mukuuma awo ne kazikuba ne tufulumayo nagamba 35 tufulumayo nga akatuzizzaako ki lindako sente z'omwana mwazikuba zaala Mumbejja adazanya ebyuma Mumbejja ki yenna oyo kwamanya ganvudde mu mutwe bambi naye ng'abadde okusinga badde bamanyi linnya lya Mumbejja abasinga kyala abaddeawo munene ng'alina akabina balipota nnyo ku perfect naye nga yali mukwano gwange yakoleddeko ku street one naye yajjangawo buzzi yakubako n'amasimu ku leediyo esasi lyamulidde esasi lyamulidde lyagenza okujjukira bodaboda yadde etambula bodaboda yagenza okulaba agwa ogenda okumukebera ng'essasi limubase so jjo twagenze ku perfect wali eri wali omukono wamuyita Alex yalinga yalinga tukuli abasawo naawo tulina group efu twegattira tusoloza ssente era bagenze basuleyo nze nemaga sijja kusobola nadde nyina munange ebizibu zibira nembaga nasobodde nga nfunye entandibula nja kujja nziike naye kitansobosezza so nja kutwala omukisa okwetondera famire kusasira famire ya Mumbejja ti bwe bikibeera kiki kyegambye nti omuntu ali ku bibye essasi limukwata atabiriiko kati ffe waawo naffe mukati jjo bazze wembadde nzijjaawo ne bakuba omwana awo omwana gwe bakubye ne bayingana mu hoteri ya Jaluna nga talina yadde kyakwataganya gamba nti oba akoze fujjo basoose kuva ero wagisula ne bajja nga bako bagenda kubaba abadde akume wagisula emboko zeyafunye tozimala abasirikale kizibu kye bakola badderekerera omuntu akoze fujjo olw'okuba nti yadduse n'abaleka ne banaawuuza abalala era nja kutegeeza afande Lukundo kuba kimanyi yatwala balakisi eno wano nti abasirikale bo abamu aba military bakuba abantu ekiro ne banyagako ne ssente abasirikale aba military abambala obukofiira obumyufu bakwese n'obusawo mu Makindye afande Lukundo bakuba abantu nabajjako ne ssente owa military omu atamula n'apoliisi 2 oba 3 nga balina batuuni owa military nga yayina emmundu nyakutegeeza security wonna we mulaba vidiyo eno nti ab'ebyokwerinda abasinga be bakyasinza okukuba bamwanayinki ng'abamalako ate emirembe gyabwe abali mu ddembe from example nze munyina yogera dasi saa za 4:05 ez'ekiro nadde nva ku perfect yawo ku Makindye House mu sauna ewa Siraji nga nayitidde eno Manju kati makubo kafengo pengo yambuka mukati kati waliwo omuvuga amuyita Oscar wasala nnyimba mumanyi Oscar waliwo muti gw'amasannyalaze owa military yadde yekwese muti gw'amasannyalaze wati emabega kayimba Oscar wennyini ng'abapoliisi ababiri bekwese eno mu buyumba buno buli obatunda omwenge tuvayo ne suuna ono suuna abirwa mu disereko suuna wagundi wa Navio twambuka owa military yabuuse mu bwati kati waliwo abadde mu lodge nga bayingira lodge wabadde batamiivu kyesaategedde kati bazze badduka ne bayingira lodge ne babuuza mudduka ki kati owa military yavudde n'asooka nkuba waya andi ze dasi katika nkubuulire olaba saafudde ekiro Katonda akyanjagala solido abwasinza kweyambula nkulaga ne gukyomanya yankubye eno bwana yankubye ngezi naye gambye olaba saafudde ekiro Katonda akyankumye ebbanga lyonna kuba omusajja yankubye ey'okubiri nga talina kyabuuziza nga tayi gambye yabuuse mu nzikiza kati gomanya okweganga obule waye kuyite okuliko emabega okukyukana nankuba ey'okubiri muno kakati suuna ndowooza era ndowooza suuna ye Katonda wange kuba nabuuse nga nenye nga nja kumukwata ngere kati suuna kyavudaga musajja otukubira ki kati owa poliisi nawo ne bufuutukayo eri ne bujjaawo nga tuyimiridde ne mubuuza naye nga mpulira nga omanyi obwange owulira nga obutambula mu mutwe nga njala kufuka mu ngoye kati ne mbubuuza afande ate gwe omusirikale eyandibadde akuuma eddembe ng'oyimidde mutwale tukulengere ate gwe kwesi mu nzikiza ng'ababbi leka nnyongere ey'okubiri kati awo ne ziviirako ddala
kati waliwo bayita Filipo gutubera ne yawo mukati ani Filipo wa military oyo kati n'atulengera kuba kati awe kankubidde ey'okubiri ey'okusatu nadde magamaga buloka ogenze kawemba ofise wa kechi nadde magita kechi nadde magamaga buloka awo nga njaji mukuba nengo oba nfirano kanfirano kati Filipo najjanga adduka namugamba oba yambuuza simanyi namba ye oba nga nange osikyategeera ekyo nekakisanyira kyambuuzizza ndowooza mu magye namugamba dipuleyinze wano kukuba mwana yinki namugaye ebiragiro kati ntudde wansi osikyategeera nakutegeera nange namugaye ebiragiro bakuwadde instructions zo bakuwadde za kuba bantu bakuba kuuma olwo Filipo yamubuuza kati nekamubuuza who are you kati ngoza Filipo nayogera enamba bakyalina boogera ng'olulimi lw'ekijasaawo wesiza kutegeera naye nga biraga tebalina kodi zibali mu connecting awo ate yono neneko kakati ate ndowooza ng'eyoono Filipo yadde nnene ku yoono kati nenvaawo nentambula nenjja no ku buduuka bwa Kalungi nensooka nentuula awo kati ne bakkirira eno wansi kati badde bakyayogera ne wajja ate ndowooza abatwala ng'ate asigale ku Filipo ndowooza ejjinja kati Filipo n'amunyonyola ebyabaddewo kati obwa poliisi ne bugamba ono yamukubye siffe nga bugamba olwo omukulu nti ono yamukubye siffe ffe tunaakumukubako oyadde abuuza lwaki mukuba abantu abatambula kubanga kati ate yagenza okujja kati waliwo akanyumba akasiika chipusi ka Alwedi mwadde bakisiika chipusi omukazi ng'omusirikale mukuba aga muggalewo mutambule mugende muve wano kati omukazi ng'amubuuza ate tebagambye kafi bagee tukole lwaki gatuggalewo muggalewo kati nenzija nangulu nga nja kubuuza omusajja buzibu ki bwomanyi Dayasi kuchovola abantu ebyeddala abantu abamu benyiwa era nti nze natuuse ewaka nga nfuse ne mu mpali natuuse ewaka olamaze okunaaba bwenki kuba nabadde mu kisenge mu kinaabiro dakiika nga 10 nga ndowooza olunaku omusajja yaliwa poliisi yali dipisaawo baali bamuyita olongo bakyosa nva kuona abadde okamugira Kalega oyo yakuba omugenzi addamu mulwana wooteri awo wajaluwa byonna ne bikomerawo essaawa eyo kati addamu mulwana wamukuba Kalega najja nga amugoba addamu mulwana bamukuba kibooko omugenzi yayingira mu manju ng'obwongo bunofuka azze kuyira Kalega nnyama sefuliya ya nnyama kuba nakwata mu mulwana ng'akutte sefuliya bw'ati naye ng'ennyama etokota n'agenda giyira Kalega nkamba nze nkola wano nzirako otya nonkuba kwali kwekalakaasa kwaki tuyimiridde awo ku wooteri Kalega yajja n'akuba mulwana omuggo kati mulwana lwakuba omuggo yadduka buddusi wali sefuliya nnyama kati nalabyemu ekiro ekyo omusirikale abakuba oyo nga oyankubidde kibooko eyasoose balina buwaya bulebera buti eyasoose nga yaginkubidde ku wooteri ya Jalunda agakana mu businga nze ndi mulambo n'oyankubidde ey'okusatawo n'adde magona ali buloka kumanya n'adde munja kata buloka ekyo yanateekeddwa okunkuba essasi nalowoozeza ebintu mu kinaabiro kyokka nekyewuunyisa era omuntu ng'onaafuna ebizibu omumasavu yadde akamala okunkubira kuba yantukiwaka kati omanyi omuntu oba atamanyira kubeeraka kuba kasatasa okwekalakasa bino ewasula wano nze nenvugirawo nenga akanzirewa nze waka buli kimu bakiwamba nenzira ewaka kati saa zawozenga 11 nenyamba bitulaka byange nenzija ku mesa awo netula musene nenziruka mu jadde nga 12 kanenzira yewaka nengamba obwaka eno okunaba kangene nabiddala mu sauna yana nengo zadde nzirukiramu njyawo mu sauna nenjota nenjoza engoye zange nazire sena in fact nyo yasudeka sikyajjukira oba navuddeyo nazo oba nazze nazo kyesikyajjukira neyo eno yanti mumanyi omuntu okukubanga oli kubyo otambula ogera okukyuka ng'ojuwulira waya mu mugongo nabirowooza ekiro nga Mukama Katonda kitegeeza abantu bano abeekalakaasa ebiseera ebisinga security yebanyigiriza okutwala extate okubanga yeekyawa ne bakuba omuntu essasi n'olabanga munnansaza atambudde alumbye omuntu alina emmundu tomanyi lwaki aba alina ensonga lwaki ng'otandika kulaba wano ng'amulumba kubeera manya kivudde ku ki abantu babiri awo Filipo okujja ne Ssuuna gwe nabadde naye manager Navio
ndowooza nga mu Bayibuli bagamba nti abantu bonna bagenda kuca naye nakulekerawo omuntu ow'enkizo. Ndowooza babadde ab'enkizo ku sayidi yange kuba Yesu ndowooza kuba Yesu na kibooko yajuulidde n'asooka n'adduka n'ayimirira nga agenda okukyuka nga laawa military n'akomawo kati ne kannyongereyo ku Yesu ndowooza yakisensize mu bwongo bwe kakati ono agenda kuba omusirikale n'asooka n'akwata ate bw'osanga obusungu obungi yadde amuyolerawo ate era oyo omusirikale nze kyenjagala okubuuza security nawulidde nti ndabye ne Bushoke awo ng'ayogera omwogezi wa poliisi Bushoke nti abantu baafudde Basaalumani n'Alumanya bayodde bina ndabagamba oba bayodde ayola bina mujja kutandika okuleetera omuntu okutta omusirikale ng'ali ku bibi obula ng'avudde buvi mu mbeera kuba nze ekiro kubanze nagaana okwenyigira mu bintu by'okwekalakaasa byonna era badde ng'obivumirira okuva mu kwekalakaasa kwa Kabaka kuba nze ddaasi bankubatiagazi kwa Kabaka ne mala emyezi egi nga nsesima bintu bya bbulaaka emyezi egi nga nsesima bintu bya bbulaaka era nze mbadde ng'ekisinga okuwunya ku intaneti kugamba abantu banne tugende tulonde nga tukumbire nga bagamba nti wa Museveni yalya naye nga nze nina kirowoozaako dda kati mbadde nkivumirira naye ddaasi nkulayirira ne wabaawo kati okwekalakaasa ngenda kugenda ku direct ogenda kugenda direct ate kati gwolina okukubiriza abantu sikyasobola already anti bano abasajja obalaba ennamba esinga abasirikale balwawo okukuba kati olwedde bagenda okujira walina ennyota y'okutukuba kati okusigala eka kiri bajja kunsangibwa kaba nkubi kati nze okutereera kwange nange nja kumala kuba ku musirikale era Filipo musanze wali nga nziya ne mugamba ngenda kayimala okuggwa ngenda kugenda ku barracks awo munyo omukulu waawo munnyonnyole atwala barracks mugamba ne Lukundo nja kumunoonya kuba njogera naye ng'omuntu mugambe nti afande Lukundo kuba no ddaasi obadde otambula nga olengera owa military osigala ogenda bugenzi gyali omanyi ngoma nti ndi safe kakati ate aba military be batuleetedde e Makindi be bakyasinza okukuba abantu nga tewali nsonga yonna kakati kitegeeza singa munnansaana abatayambiddwa bagenda tukuba masasi direct naye ate okutta omusirikale omuwana e Makindi yenna esobola okuggalwawo ekituufu kyokka ffe wano basobola okutta abantu 10 poliisi nedaga nti sigala ekyanoonyerezebwa kyenneebuuza kisobola kuba bambala ebyambalo bimyufu tibo omusaayi gwabwe gwa papo si mumyufu ng'ogwaffe oba bo bavali nnyo mu nsi eno okusinga ffe bannansi bebasaavinga kakati omuntu osalawo ne weetamwanga ggwe n'ogamba nti ekimala kimala kubanga President kyasooka okukola kimbadde emu byadde ensiko okubala twamala okulonda nyina mukadde wange ali mu paaka mpya wa mukyala bamuyita Maama Kalo gwetwalanga mukadde wange yankuza okuba ku street era abadde ambuulirira nnyo kajjo nagenzeeyo emisana nga jakumulawo baali bulungi kubana ku byesimu nga teziriiko ninga akangendeyo tulabe nga kubiddera ku makyango nga syakulaba kanisimu sange ade nze nesanga nanti ze mbadde maze ebbanga manyi kibadde kimbazizza ebbanga ewaka nalinamu obusente bwange nali mbutaddeawo ne babugwamba kuba nali nzija ku street ne baŋŋamba tojja kuva wano engoye ne bazinyiika ezaali ziwerako nze nange omukazi yaddanganya okuva kambi masabu yangu nesuna nga tuva waka ne babiwamba ebyaddala gyenjogera mazima bye bakola kyekituufu kubanga ate kituufu kitya kati nze nina owa boda wange avuga yandeese nze wakasine yadde olwataano jjukira banka tezikola mobile money ebadde tekola era nze owa boda gwe nkondesi nemugamba owaayi nze nnaku ezo sifuluma waka kyoma kyebadde gamba nti omuntu atwala okwekalakasa yegatte ku bantu abatambula kubanga twa tulina ebizibu byanjawulo kati nze olunaku lwajjo wenaviiridde awo Filipo yangambidde ngende ekamba kubanga ntambula nesanga abeekalakaasa nadde nja kubegatta muno mpaka nga mazina kubayo musirikale ndoke kukyatuuseeko nadde nteekedde okumala okujoyininga obadde nga bagenze mu paaka nadde nva mu paaka empya nga Maama Kalo simula nensanga omusajja yabeeranga mu paaka omusajja mukulu David babedi ayanga okuzeeko n'ebirevu tunyumyanyumyamu nangaye togenda mu kwekalakaasa kwonna
Mugamba nze sisobola nangamba kati kankubulireyo akuba nti bwe temutwala budde kunoonyeza ku President Museveni oyo alina ebirungi bye alina n'ebibi nange ekisooka kya byonna President yateeka fiya mu bannansi but okusinza engeri yajjamu mu lutalo bannansi bonna bata nangamba ekirala wano tulina cabinet ez'enjawulo tulina ebizibu bya njawulo nangamba so mu byonna tewali buyeekera busobola kujja wano munnansi ng'ayeekera mbu baganya okulangira kyange nangamba tekisoboka nanga naye tusobola ate okufuna okuyeekera gavumenti ng'evudde kantu katini nnyo nanga nsooka timye okusaba byonna tugeza ne weetaba mu kwekalakaasa kwonna ne mugamba nze mbadde nga nkola vidiyo zange zenkola zonna nga ngamba abantu okugenda okulonda naye nga sikkiza na muntu yenna agamba muntu nti wamala okulonda beera waawo nemugaira kipositako lumu ku TikTok yange tuwamala okulonda tovaawo awo naye ngenda okulaba mu comment omusajja mu yagera ya commentinga n'agamba ayina comment gye yateekako ng'alaga mu kukivuunula ng'alaga nti nze ndi mukuma mu bantu omuliro ekintu ekitali kituufu era ne nga focus tuddamu kukissa kwa focus yalalinga social media zange nemugaa tuddamu kukissaako akati nangamba dde ewaka kasooka okulonda kwawedde nanga ebintu by'obufuzi just kijja kukyakukya ku makyanga Museveni akooye avuddeko owaaba kakati we nazza ate ekiro omusajja n'ankuba n'akwerabeza be bagambye emisado biri byonna ati kadde asize nkugamba okulonda kusigalako okuddamu kulonda guge mazima okulonda nakumaze naye tewali kwekalakaasa kwonna kugenda kubeerawo ne sikujoyininga direct ekyo tekiriiyo ngenda kubeeramu direct agenda yakyuse okulonda okubeera mu byobufuzi byonna toddamu ate luli obadde ebyobufuzi obibeeramu okwekalakaasa kale ate okikyuse kanteekeddwa okuva mu kino netudda mu kino kubanga omuntu yenna bwakunyiza ofuna alternative okulaba nga oteekeddwa kubeerawo otya kitegeeza oli n'abeera ewaka era ngenda kkubwa kakati nteekeddwa okunoonya okwekalakaasa kwonna we kuli kitegeeza omwe muli entuuko mubeeramu abavubuka obulaba obuyimba akaguliako n'ogwo noona asula wano mumanyi oyo omumanye mukama yeebazibwa omumanyi manye ekyabatuuseeko jja abaserikale bavudde buvve ne bagamba muno temuyinza kuba nga temuli bavubuka ne bakuba mutiya gaasi ne bakookinga abaana bawudde bakookinze muno ne bafuluma kati ate baabawadde ssente okubata buno buyimba bwenkulaga obwo ng'ate abantu be bali muki muleeya naye nga bakutte amamundu naye nga abaana babadde tebali ku kkubo tebaliwa bali muki kakati ate era nze mukama n'ageza nnyamba nenfunamu akasente weedi nensooka nzijaana abaana bange ne mukazi wange nensigalawo bwogu nze kiwekisa gye yatuuseeko olaba ebitula mu firimu basiba ku muntu bbomu n'agaana abalukana aga Katonda mu ati gwe dde asituma omusajja yankubye kibooko neyo bayirwa kuba ndi mukulu waliwo eri wano nga yasaze n'okusala alusobola omukazi nangamba obadde ki ng'esaze nitufuna ayisi obadde wakakiŋŋamba nitumuteeka munteekako Dankani n'akiŋŋamba nti ne Dankani mbadde njogera ne naŋŋamba David Omunno baamukubye ng'esaze anti musajja yankuba ekibooko y'omutwe eno yanvudde nakuba ne mpulya nga omanyi oyinza okubeera nga abasanyazi olula abasanyazi gakuba mu seconds ngabi nga obwongo tebukola mpulya ogenda okwejju mundowooza mu dakiika nga 10 nga nebwena zifuseemu dda kati ate nokiraba nakirabidde waka nnokuba n'adempu nakirabidde waka omukazi kati mukazi wange nga taata w'abaana kati kasira kumuga nti bankubye yambuze ate yange yatempalibadde abaana tebakirabye kati badde mu kisenga bala TV kati tumanyi entale zibeera ewaka waliwo eno simanyi makula kika erina obuzanyo simanyi mazanyo kazanyo kati babeera oku kati batabani bange ate bo bakatuuni kati omu abeera katuuni omulala abeera ku ssimu awo nga kati ate onoomu omukulu yabadde eri wa maama we omuto ng'ono Isaiah yali ku ssimu ali mu kisenge yali zanyira kasenga kati bwe yakiŋŋambye empala ate ebadde ki kati bulula kati ngenda gikulaga empala yeebise n'okwabika bwe kyomanya nawunze nabadde nga dduka sobola kumbika empa neyulikano bweti ngoizo ga tuli mu lutalo n'ogifukamu kati so mu mbeera yonna omuntu okola decision mu bulamu bwo
nze luli nali mbadde nga ngamba nti nze ekiŋŋaana okuvuma abantu ku internet okwo nyina ku mutabani wange abiraba bannazaala bange balamu bange. That's why luli ku saga ezaalibwawo ne mama enamba emuze mulamu wange yakubira akole mu bbanka naŋŋamba nemmula lwaki tuva ku internet eyo yeebeezaawo amakaago nentuuka ne waka mukazi wange n'akiŋŋamba ng'akaaba n'okukaaba. Kakati ogamba nti bwe woyisa eddoboozi okubuulira bannaasi bano bwe tumala okulonda tudde waka tukuuma emirembe. Kakati ate ng'olaba omukuuma ddembe ate gwayisa nga imagine nga tosasuddwa na kusasulwa nga gavumenti beesasula abantu bakola omulimu ogwo tebagukoze. Ffe tubadde nga tukola program n'ogamba abantu bannange byabakama n'akakiiko tekawoze kusomesa bannayuganda kimala naye ekituufu kintu tumala okulonda tukuuma emirembe nga byabakama yadde pulogulaamu y'okujja ng'asomesa bannansi takikoze. Kati gwe n'okikola okuba nti oli munnansi oli mu nsi yo oyagala okuba n'emirembe. Kakati ate omukuumaddemu yandibadde akukuuma imagine nga wa military police ng'oggyeko nti loko police ebuga nti abo abapoliisi babalonderera bulonderezi naye military police ng'ayambadde full combat nga n'emmundu agiina mpya ya black n'akuba munnansi gw'osuubira nze obwenkanya mba ngenda kumufuna kubanga sera wesobola kumuwaabira. Kitegeeza waaba yakubye kati abaana be basanzeyo nga bali ku byabwe batudde ate ze kugambye no baabayingiridde mu nju ne bakuba mu kiyaga. Kakati ate n'ekyo era Filipo yaŋŋambye okoze bulungi n'otadduka omusajja asobola n'okukuba essasi bulungi nnyo. Naŋŋamba Filipo mbadde njogera naye naŋŋamba kiwakoze ekiro obudde bwadde bwa kiro gira ttala yaddemu eraba wakoze bulungi obutadduka omusajja asobola okukuba essasi. Nemuga kati naye kati mbeera ki eyo? Kitegeeza basaalumanya bangi abantu bangi. Waliwo omwana awo bamuyita Musa bamwafumba mmere wali omwana badde bamubiseeko yabadde yombwadde wamuwanga Kivumbi. Musa oyo aŋŋambye yadde atudde n'omwana omuwala nga bali mu kunyumya. Omanyi ddaasa abasajja bano bakyusizza kati bakuba amasasi direct bajja kubala babuleti. Bakuba amasasi direct. Ekyo ky'omusajja kyabagamba buli musikala alina magazini 3 ga masasi 10. Era nze nenja ne baga nti okusinziira ku pulezidenti byayogedde tuteekeddwa okukuuma emirembe. Kati yadde atudde n'omuwala bali mu kunyumya awo agenda okola omuwala avaamu omusaayi. Kati okumukwata okuba ati omuwala n'agwa wansi. Mu dakiika nga 10 agenza okulya amasasi awo kuba n'omwogezi wa poliisi ekirungi akyogedde amasasi baagakubye. Kati omwana yadde asooka n'amukuba ekigala ky'emmundu. Infact yambadde ngenda kujja naye Robert Mulonja nga simulaba. Amukuba ekigala ky'emmundu n'agwa wansi n'azirika. Era olwo namuli agadde gatambula nti wamwanga Kivumbi naye bamusse ne yadde azirise. Kati mwana naye baamukutte. Nti abantu bana baabakubye amasasi. Balinganga nno nasobola kuba twogera ku bantu wano. Nabo bateeka siina ntamu nande gyagenda butambala okusobola kola kituufu kikiriyo. Omwana nga Musa baamusitudde n'amuteeka mu mirambo egyatwaliddwa ng'azirise. Nga naye bamanyi nti mufu ko baagijjeewo yagenza okudda engulu ng'ali mu mirambo. Yavudde kati azza bali twogera naye. Munnansi tugenda kutuuka ekiseera Mukama baawadde eddoboozi baabano abaaluguddemu olubasa. Abalugwe mmanyi kwaba waawa omumanyi. Baaluguddemu bano. Tugenda kutuuka ekiseera munnansi nga tuyise eddoboozi lyaffe ogga abantu mukuuma emirembe nga tukola mikubi gya WhatsApp group kukola buvuvungo ate kola kwegugunga kubanga netwogera ebituufu tetula kitufunamu tukubwa bukubwa. Nze Daasi nyinza okugamba nti sente ndowooza gavumenti zibadde ng'esaasaanya zeewadde simanyi abayimbi simanyi zeewadde ki akati kati badde part of okufuna sente kubanga tusomesezza abantu okukuuma emirembe netwagazisa abantu ensi yaabwe ne tuvumwa n'okuvuma. Imagine nze nyina abantu abanvuma oyo wagira NRM n'obaga bannange ffenna bwe tuli kuppa n'abantu 7 singa taneka okukuba enjiri nga tuvumirira gavumenti pano tegenda kubeerawo. That's why tukyuka ndoga nti gavumenti eno era ebirungi byekoze saa ya Queen mugiraba n'omugamba twagala enkyukakyuka mu nsi yaffe naye enkyukakyuka egenda kujja etya. Waliwo omulamu ogujja nolabanga bwena mubeera ku sayidi emu mugenda n'ogamba leero k'okyukemukko. Nemuganze nsobola okuwolereza NRM naye nga ngiwolereza mu nsobi neŋŋama ati oba kiresi at the end tetujagala naye kino kyo kituufu weekiri
kituufu kimenti kale ssente simanyi yagasereza PDM kituufu baazigaba naye abasinga bonna baazifuna tuteekera ku alternative baani abataafuna naye ffe kampeyini zigenza okuggwa ate tugabanye emiggo zisenasereza kampeyini zinali nfunyeko nga weewaawo mbadde nyina alternative ezifuna kubanga nze be honest saagala kwekwekerera ati nze wa minisita Kasolo otuuka era nali ngenda kubanga nze nkulira media team ye naye olw'okuba nti nze from day nali nasalawo nga njagenda wakukolera Nsereko bataamuwa kaadi kujja kwesimbawo nali wakasula nsobola okugenda ng'ate ssente ezifuna emitwalo ngaaga buli lunaku kwaba Teo ekyo nkigira kubanga bateekayo kituufu kuba wagikulirako kulumu Duli nga akoze okwebaza era ssente bazituwa mbadde wano nze fiina amasannyalaze yampita nangamba ngenda kugatta ku bya kampeyini bino mutambulyeko biki kwa mukwano gwange ebbanga lyonna neŋŋaana Kacumbali n'agenda bino ebya Kenzo nga bitandika simanyi atwala abantu Martin yankubira Eddie yankubira nga bagaba emitwalo 2 ne baŋŋaano nga oba osira otagenda nange ogwasooka tetwagenda ffenna bwaliyo kanootagenda kakati wandikaabiddeyo kati nga webala abalamudasoga nti kansooka ensigalire wano awali baganda bange nzeko kweyawula kufuuka kaasa bo baganya wabadde yasasula amawulire nga munnamawulire aganya okgenda kakati agatego kimbuye gakozesa omutwe gwo kati noga obuluusi njala kwawula gurupu bajja kunkubamu ebituli kati waliwo omukyala ali eyo Canada omukyala oyo akwata ayagala kwogera amanyanga n'okwogera amannya ge amanyi ku lunaku lw'okulonda nze saalonda natuka ku Makindi awo saawa ku ssaawa dakika 10 nga manyi nti okulonda kwaba kutandika ssaawa etya nga manyi nti by ssaawa 2 ngenda kubeera nnamba emu kubanga omukyala oyo yansindikira doole ebi omuwagizi wa Zahara Luyulika nga ŋŋamba ngende police station yonna awali agent wa Zahara Luyulika ambaguli ebyokulya ebyokunywa ne gwenda bantu tesobodde oba nyina mitwalo 5 oba 2 njimu ssente ezo kanenga akankere ngende nnonde bayisawa 2 tandiko kubanga ntambula era nze tewalidde yasi police station yonna Zahara wadalondera wesatu ate era tewaliwo wesatu gete afunye obulwe butwana adembe wani sona bine in fact bakwa mu kubide banja kubita bikulage wonna natalazeewo wonna banamulangirira kaluka kya bamulangiridde bamaze awangude bamulangiridde ate gundi bamulangiridde yanyama mulanyama ye bamulangiridde jjo yayiseemo mulanyama yayiseewo ya gundi bamulangiridde kati wonkubiridde wadde wabulayo gundi yekka ani wadde wabulayo Kaso nalukola bamulangiridde bane bamazi honorable Salamu alaikum Ajati annanga tubadde ogenda kunzita Zahara Ajati weba mukama mulungi obiye mu Zahara ajjeko bamulangiridde akati nintambula wonna era nza akalundooza bali bakomekereza okulonda nga nange wemaliriza abaana bonna kati ngobuzibu sina network ngomanya abantu b'emiro bayagala feedback accountability webiti ebyo kati nga kyetukola ekintu kino kubanze nyina bwe natuuka awe katwe ninsangawo omuwala nga ayina kadi ya ono abaddeko wano yani Sewanyana taaga nga yakuma bululu ng'ennyo nti emuluma n'omwako mazzi namuwa n'amata nemuwa amata ne Rolex kubanga muna Uganda just namba Sewanyana nga tamufuddeeko baita nakuleeta simanyi baita nakuleeta omuwala wo ekatwe nali okusaa 7 nga bali baludde omuleeta n'eddakiika zaali masafu takira saa mmeka ekatwe 7 ngana nemuwa kajibbika akamata ne Rolex nemuwa n'ekiwaya in fact awo bonna abaana b'ekatwe awo salon kumanya n'ogenda sangawo ng'alina simanyi battaaga ye yaliko na NRM ye bonna nembawa amazzi kubanga endi ovutadde buno bumuludayasi katwe amaze okulonda ekimu kyawedde watyanga gomye amazzi bugenda kwetoola nga mulamu segedde bulungi mutudde mu meeting z'ekika ogenze okwaja oyo mula yajja agaba ebyokulya na nnyima in fact nze abaana nagenze nabisaalo omwana yalina
ebbalawo ku street yani Mumbejja tutuuka mu lukiiko lw'ekikanga ate simuganda wa era wakiŋŋamba ngakiridde nabisaayo eri gamba mukaba nga abantege gwe batenda ssente ng'ate promota era bonna nagenze mbagabira amataawo ne ŋŋamba yadde oli yaŋŋamba kuba abawagizi ba Zahra Luyirika bokka nene bano bannayuganda era bannansi era endodadde bino ebinaggwa tujja kusisinkana kakati w'ogattagatta ebintu munnansi byakoze alina opportunity tiddaasa asobola okumuyita ku ccano ye n'akyala n'agamba abantu mugende mulonde newe omala okulonda deeka oba omala okulonda genda kwezo mita abantu ze bagamba amateeka bw'oba oyimirira okuuma eddembe kati gwe abadde akyogera ayina okulamula na kibooko kati bw'oba osuubira nti munnayuganda ye abagenda mu buli ngeri n'otambula wonna nga bagamba nti wa NRM wa NRM gweganga NRM eringa yafuuka ekikolemu kati wobigattagatta kitegeeza simanyi wawe ngenda kufiira kitegeeza mu mbeera yonna oba oteekeddwa okugatta n'ogaaka neegatte ku bano ntuuse eddoboozi lyange nange eri bannansi nti Uganda tetulina ddembe kuba n'ogaba omutwane tutambule nga twekalakaasa temukwata ku bintu by'abantu tutambule emirembe katubanja buwagizi bwaffe omukoota eddembe nakkuba anti era bwakkuba muyina kusaasaana wemusaasaana ate ne wooyita ate ajja kugamba ate obadde obba ebintu kanga yakukoze eki naffe era nze kyenyinza okugamba gavumenti abalaba vidiyo eno nze munyanguyire okunkwata kyenyinza okubagamba nze munyanguyire okunkwata era mwangu ate kino tukirema kireke nga bwe kiri munyanguyire okunkwata era muzimbe n'amakomera mugagaziye kubanga mmwe munnyini nyi kinategedde aba gavumenti abasirikale muletya munnansi okwekyawa kuba omuntu soka omubuuza ekimwogerako kumugambe owaayi saawa 5 ovaawo kuba sigaladde mmenye mateeka kubanga sijjukira nti pulezidenti yalangira kafiyu kati olwaleero ze ngenze ku dduuka eryekatwe nga tugguddewo era owamitale munnyini nnyini yaleese okutuggazaawo azzaawo era n'abapoliisi abaana batudde mukola ki wano muli bangi kati netumugamba afaanyi tuli bangi naye wano we tukolera kati ngenza okulaba ng'avudde mu mbeera omanyiseko kakaali kakulumye wagirozezzaako era nensirikaawo naye nga obusungu naye nga kyamusimufe wagenza okujja waliwo kamera tewali n'omwana tabangudde mirembe era bigenza okufundikira ngalagidde tuggalewo kyokka mbadde ndi ku TV ng'omwogezi wa poliisi ye Bushoke ng'agamba abantu bagende bakole kati tuli confuse n'ebitongole bya gavumenti bano bagamba muggaleewo era tuggaddewo omwogezi agamba mugende tuggaddewo ate omwogezi agambye mugende mukole mbadde nakatuuka oba wevudde kati ninyeda ekiti paka waka kati ani awaani ebiragiro ne ŋŋamba kati okusira ku migo gya jjo saagala kwongerako mirala kati ngenza okutuuka ewaka kusanyuka nga ndaakuliko mwami Bushoke ye Bushoke ng'agamba bannansi mugende mukole kati onoonya gw'owaabira n'akubula owaabire mwogezi wa poliisi ono gwakugamba okugalawo ku uniform tekuliko linnya lye kati yenna yeesabise tolina woolabikira kati nze ndakagundi nze kampeni ate zinnyambye nnyo okutambula jjo nasanze awo wenadde nkomerawo nga nona kibooko zange ono nga ndese ewaka natuuse bazi gye bandese kanadde ndi mukutambula nga mpuli omusirikale ampita kati omusirikale ne wabaawo omukazi ow'amagye nagamba gwe ssebo afaana ebyakuyita kati nenzikira ngenda baafande omulenzi nakolanga naye mu paaka lwatugoba mu kutembera kuli okwasooka yalimu akengulu awo nga n'ebitabo bibitone n'agala n'asoma bwe yasoma angambye abadde abeera Somalia ndoza emyaka 10 babakomezzaawo kati nge nanga mbadde nga nkulengera eyo nengamba ye mukwano gwange yafuna platform kwayogerera kirungi nanga neetempulidisanya okuddamu okukulanga nange ndi wano baatuleese nti myanyumu nga omanya abantu ebejjuka emyaka 15 kati nabadde ndi awo tuwuliraga emmotoka ezijja eza polisi ziraga gwe ziguba nga Kamiliyoni ali mwene emmotoka ye ekyusa kkala oba yafubutuse ludda wa katola ku mafuta ngodda ku papazi ka Jackson yawo mukiddansambe naye abananga abasajja abamilitale abo ne bagenda kutukuba Kamiliyoni yaleese emmotoka ddaasa omusajja amilitale yabuuse ku kkubo wabbali najja nayimira mu mmotoka ng'agiyimiriddemu bw'ati kaakati olwayiseewo bw'ati
waliwo yabadde mabega n'ayimirira mu kkubo ng'agaawo koonero ono oza otosuka kati Kamyuuni n'agisiba ne bana abadde bayimugwa ne babusooka babuukako ne basaasaana awo bonna bamuyita omu n'ayimirira omulala baadde ndowooza nga 20. Kamyuuni n'avaamu baasabye selefi. Ndakya kibadde kimugobya baali bategedde mu mmotoka bo mu kugoba baali bategedde mu mmotoka ati ngo bagoba era nga bagamba kuba baali bakiza yambuka eddeeri kati yayise obuyisi wabula kyesimanyi oba yavudde Kampala oba yavudde kubanga zena mwekangidde awo oba agigudde wati gayambadde empale nene ya black n'akakofiira kaliko unstable n'egundi ya yellow basabye selefi naye anaali bagikokinze kati emotoka yadde emugirako emabega bagirinye bulinyi ne bamuyitako ne badda nsambya. Kitegeeza abakuba omuntu mulala singa mufa. Era omusirikale olwalumya naye naŋŋamba kati olaba nti ekyakola kikyamu. Awo wala ateekeddwa kukwatibwa naye kati omukwata ogenda kumutwala wa? Tewali. Naŋŋamba kati infact nebo kyajja emboozi naŋŋamba kati muganda wange Mukama akuwadde obulamu tukyasobola okukusanga njagala osooka okuma emirembe naŋŋamba tukulira Kamyuuni kyakola abasirikale baffe. Abadde talina kye yakoze bakubye emizi eyamenya amateeka era Kamiliyoni n'ayingira oba ye Bogati oba bagiyita batya eri awo emyasa n'egire badde sigirabanga nakonze n'ekituufu ekyusa kkala munnange kana kamotoka kagina akakyusa lwa Kamiliyoni kakyusa kkala zadde 2 n'ayingira abasirikale basigala gasonse you see Kamyuuni yazosiya is a good man oluzungu nerufuuyibwa akati nze ekiro we nazze atali good man nenfuna naye eyo katuvuddeyo kati ab'ebitiibwa n'abantu betwali tulowooza kuba saba ebitiibwa bakabe bavuddeyo kakati nga Kivumbi temye naye nze Ssemujju Nganda mye lwakuba nti Mudaasi mwagala nnyo omuntu okwogera ebintu byawulira najja mu mboozi mukati ne mbagamba nava Masaka wa Minisita Kasolo nenja naye wa Mwanga Kivumbi nga waliyo honorable yadde atambula mu Buganda ku Ntikko ne baleeta ekifaananyi eky'omukyalo oyo w'essaawa eyawangudde ne mbaga abaayisa ekifaananyi ky'omukyalo wa NR owa Independent nga n'aba NR bamuwagira era honorable Kasolo yabagamba nti wano we tuyina wano buzibu tuyina naba NR tuli mu kwerwanyisa ffika na ffika n'enzirayo Honorable Kyagulanyi akubiyeyo olukuŋŋaana in fact interview yo ndagikola wa muzeeyi mboozi mukati saajogera ne mbagamba ne nga muzeeyi nti Butambala Muwanga Kivumbi tadda era mu comment awo ne banvuba baali banzise manyi gravity yanga n'okusoma comment nenze nzisoma kuba zinnyumira ndayazisoma kaakati kulaale ya mwami Kyagulanyi kuba yali akuŋŋaanyizza abantu nga bayitirivu omwana yajja n'ekifaananyi ky'oyo omukazi ng'akikutte bw'ati enduulu neeraya nga bagezako gamba Kyagulanyi nti ono kwagala nayo ono kaneekompe yali nga abantu Honorable Kasolo yaliwo ne bano ne maani Mwanga Kivumbi ali ku stage bati ono akalulu tayina era nze Mwanga Kivumbi okumuggyayo sabadde surprise nga nze ayagenda ku ground ekirala Muwanga Kivumbi oyo omanyi nze Daasi nyinza okufuna obutakkaanya naawe naye mu bizinesi okusigala nga tukolagana era nga manti Daasi ono nja kumwetaaga ddi Muwanga Kivumbi abadde alina olutalo lwa Mpuuga nga tamuganya kujjaawo kubanga agaye yamuleeta n'abawo obutakkaanya bwo ng'abantu abakulu so nze Muwanga Kivumbi mufunza okuvaayo sabadde surprise omukulu soke wanekira Ssemujju Nganda Musisi yamukubya akalulu bwe yagamba nze temundete abatukutuku wano abakulu abo ye Ssemujju Nganda n'ali surprise ge mazima nakyewuunyizaamu be honest nakyewuunyiza kubanga naye ebigambo ebyogerwa ebikufumamu ebiseera ebisinga bimatalinga wa gy'olaga waliwo omukulu omu amukubya akalulu naye yakwata taapu nga tugenda mu kulonda n'agiteeka ewaka ewaabwe
y'amazzi n'agamba bannakyalo bajje banonenga bakimenga amazzi ku bwereere. Naye ab'oku kyalo kuba naliyo bagamba mbu oyamala okulya taapu n'agijjawo ne bagamba ye bujaala twagalako kaluluke ku kisanya kiri kati kuno baamukubye yakola atya yateeka taapu ewaka abantu bakima amazzi ku bwereere olwamala okulya taapu n'agimenyawo n'agijjawo. Eyinza okuba nga si y'ensonga naye kunakyalo oba omukozi bubi. Mwami Ssemujju Nganda yafulumyanga statement ezivvoola ono era ng'alaga nti oba oli awo ono si wankizo nnyo akaana kaweewuka nnyo toyinza kamuteeka kyokka ng'ono gwagala munnamateeka bayiza bwe mbaseera bulungi nnyo bamutya kanso musisi. Kaakati n'ekirala Ssemujju Nganda awo naye aluddewo nnyo kyamukubisiza naye aluddewo nnyo. Ati kaakati overstay olowooza nti Ssemujju Nganda ne Mwami Museveni biki betanaakola bannayuganda bye beerabidde akima kyakuna kibadde kyakuna emyaka 2 nambooza agenze kino kyatutte kyakutaano emyaka 2 kyakutaano yes kyakutaano era naye nali omu nze kubatakanya kumuddiza kaadi kati lwaki tebamulanze overstay Ssemujju Nganda ne bamulonga overstay anti era ogenda kuwegendereza Mwami Daasa abantu be balangiridde abamu basambisa amagulu 2 edyo ne kono gyonna giteeba ogenda kubegendeza abasiga gye nagendera maaso eyo basambisa amagulu ameka 2. Kakati Ssemujju tukize tugaane abadde aluddewo ekimu kyamukubizaako n'ekirala enjogera tebadde nnungi. Kayemba Solo sajja wange Kayemba Solo bamukubye akalulu interview nagikola mukati mu mboozi mukati nzijukira n'otugamba alina omwana ali ku ground ne interview nagikola mu mboozi mukati ne kubanze nava wa Minister Kasolo nenzijja ewaka naye ngenda semba buli waka program nensazamu nensulaawo nemalawo ennaku ezi kwagwe nali njagala esemba buli namukubira essimu ngale nga twaka okumaliriza ebyaffe naye mba ndi ku wazanyira ludo omusajja omukulu myaka nga 65 nagamba omwana sebo yamziya mukazi wange oli yazalumenti yamuletedde omufalisi sasa ngwadde omufalisi n'ekidomola oli nambuuza wabi mwadde naye akalulu kakayemba tuva ku ebyo kati ng'omanya abantu ababeera ku ludo oyo nakyankadayisibwa namugamba situka otambula ogende bukola sente zo kati ngaliwo abantu nga 10 nga wage baliwo atya era nomugamba asuka atambula agende kati nobaera okusika omugwawo kw'amaanyi namugamba tumale mu gemu yafuna akayemba so tasula kufuna kalulu wano kasooka alya kanya kye yatukoledde alina ekirala mukodo. Kakati ebyobufuzi bye Uganda Mwami Dias byayingiramu nnyo mpaayo byayingiramu era bagamba mbu kyesiinako mubukakafu mbulya mawulire mbu omwana eyo ekyo yadde agaba mukono ku mukono mbu kuva ground yadde agaba mukono ku mukono nga tebanabagenda mu kulonda ng'ate mwoyo omwana yakutuukanga n'akubuuza Daasa ogenda kumpagira nti nja kukuwagira toyagala kintu bweziti kyogenda kumpagira neta tonzijonkera ndeka. Kakati kyenalaba ku luda awo kyankuba wala nnyo nga bonna abalwa ate bantu bakulu okubuuzaamu oyo kituufu abagenda kukolera abantu babagenda kugyayo sente ze ekisooka kya byonna kuba abanga akoze business omwana okusa ku mawulire agamwogerwako nze simanyi baizesina waafaanana naye okusa ku mawulire agamwogerwako asobola okuba nga agenda kukolera abantu ngenda kwogera ya mirundi 2 okusa ku mawulire agamwogerwako agava eyo mbu areportinga wamagye direct so kitegeeza asobola okukolera abantu ku ground asobola okuyisa ebintu bya mukama we kajeti ye si ya sente kajeti ye kuma bintu bya mukama we byayina mu kitundu ekyo kati asobola okuba nga bamuwaayira ng'ayina we yajja sente ze nga yazze mu bizinesi bibiri so katuteekeddwa kulinda wano mu myaka emeka
tulabe 5 naye abantu bonna abazze abasinga ye tugenda okusanga mu parliament egenda okuddako eye 12 waliwo bannabyabufuzi abagudde ne tuyingiza abantu mu parliament nga baganda bazzaake ng'okuteesa kwabwe kwa ngumi kola chaos waliwo abazze nga akalulu kano kabakamye ssente bali mu bizinensi tusuubira okukolera munnayuganda yadde ekintu n'ekimu ekisooka kya byonna bwe tujjidde ano okukola nga nuupu yakayisaawo ababaka 26 independent yabadde yakayisaawo 3 NRM nga yakayisaawo 2 FDC nga yakayisaawo 7 anti nga yakayisaawo 1 n'abalala ne UPC DF yayisizaawo yadde omulema ne UPC yayisizaawo DF yayisizaawo yadde omulema kakati owekitiibwa Mpuuga we yabadde eyamukubye essimu manyi nnyo yakutte kyakusatu owekitiibwa anti kati owekitiibwa oyo saa kumegana bankubye naye ekizibu ekiri ow'Empuuga owekitiibwa zagenza okuwera ssaawa 4 nga tugenda okulonda twagenza okugenda okulonda nga ate owekitiibwa bamuwangudde dda anti yakutte kyakusatu akati talina bwogerero kati naye temumusekerera n'omugalatiya naye yakutte kyakusatu naye yadde alwanyirwanye nebigaana naye kukyokusatu ekibuuzo kiri nti munnayuganda ayagala nnyo omuntu omuteeseza newewolerezaako ekyokusatu sebo ojja kuba yali asembe yakulembera obadde ebintu sobola okukyuka wano kati abantu bonna bwe bajjeeyo waliwo twakagabo waliwo ono ow'Entebe nagenda ne kulaaleza oyo ye Mbwatekama Mbwatekama bali babiri Mbwatekama bali babiri naye waliwo ono ow'Entebe simanyi Mbwatekama simanyaani kati gwe kyoba omanya nowe Nakaseke bamugyeyo baatemye omuti tegwayise mu Lwera bwabadde omuti baagutemye buli awabadde omuti baagutemye naye nnyina kyempuliddeko maybe odaddemu okusinkana Mukama nga ayagadde njako amaze okukola analysis entuufu mbwe ow'ekitiibwa ayina we yazizika abantu ali independent kyogera kituufu naye anti okuzizika kwe n'obutazikizika woba oze independent mu parliament tokiikirira birowoozo anti kyengeza ekyokubiri kiikino olaba nze nabagamba ekigambo kye bayita independent nga mukitwala nti independent ne mu parliament ne bw'anaatuula ne bw'anaaba Mpuuga yamutumye ebirowoozo ebyo biwayo bagenda mu balanga wa independent era talina kyazza mu nsako yaki waddembe okukikola ku mutima omulungi n'azzaayo era omuntu watuuka eri akyuka okitegedde ne bw'aba yayizizizza abantu 10 nga bazze Mpuuga tetumubalayo nti alinayo naye mu bantu bonna nze baakubya akalulu omuntu yanumya yadde Geoffrey Lutaaya basi nebamulangirira ne bamukwata kati ng'asoma ku parliament Honorable Geoffrey Lutaaya bamukubya akalulu kannumye nnyo kannumye abantu bano bonna bamukoze viewers abantu bano bonna abazze naye kyaddaasi nakuba nti baganda baffe baagala nnyo okwogera ebintu nga tukyamuukiriza naye nga tulimba bannayuganda yaye ekigere mu ntandikwa nti mugenda kufuna obuzibu abasaba akantu abantu bebadde batambulirako bayaka analysis bagenda kuba mu leesi njagala nga tujjeeko feeling mbugundi agira gundi tudde mu normal sense nga twogera bituufu mwami Kyagulanyi mulale zonna waawe omanyi yasinga okukubala n'afuna abantu abangi wogamba nti awo yagikuba Arua City komenti Arua City yagikuba bulungi omanyi nti yatutowa FDC eyatutowa FDC yajjowa NRM kikuwa kyakuyiga ki essaawa ya leero Nuupu wotunula kati ebiriwo ebigenda mu maaso oba kyabala obululu Nuupu mu Busoga ebadde ino mu Jjinja ebadde ino bakatya kati wotujjidde okukola program sofa nga byakawezaawo 6 Nuupu Busoga yagikuba kakati kitegeeza nti ebintu bino bigenda kubeera vice versa bitya
nti NRM Buganda ejetisi egiridize kyokka luli Busoga yabadde mujira yabadde yamanyi NRM bichu kuba Busoga nuba juba bajija mu Buganda NRM mujja mu Buganda webadde Busoga NUP jetabadde essence de kubanga ne Masaka gondi nupu yagitutte kubanga ngegambye nanti Jinja City Jinja yonna Busoga ewetyo nupu badde inayo mukiisa atya kyokka aliwo alternative bayinza okuwera 7 oba 8 kakano mu Buganda bavuddewo kati ebyobufuzi bigenda kubeera bitya NRM wane tuttewo badde balwanira eri bagijjeeyo kitegeeza omuntu omugezi kubanga wotunula obusinga wano wonna era tugenda kulaba emisango mingi mu kooti wano mu Buganda kubanga bangambye muganda wange owa Sapule owe is it Bukoma Nsimbi ona Asule Munyonyi bamuyitaani Asule Munyonyi yali mu Katuliki yali musomesa Sewungu already mu kooti bagu registering tubaga ntino tezinaba kuddamu kukola awo gwe gwayingidde ddamu kwayagulira obulwata bumbeka mu 5 naye bangamba ag'omu kubagamba ne politician yabuze ngera teyina bitesobola kukyusa box yawe naye yabadde ya Sewungu yabadde yoli tochikola yabadde ya Sewungu kati ebyobufuzi kyengamba anamu batano batono era nze ndo anamu batano batono kati gwomanyi nti naye awo gundi yamulwanisa alina jukira baali webati batuuka baawukana oli amulangira nasona n'akakadde ku kikumbaga era n'akamuddiza awo n'amulayirira namugana wowe oliba ofata ogenda kuyitamu era awo we tuli mu kukola waliyo ababaka ndowooza ab'ebitiibwa bannamateeka nabiwandiise ejja kukola puroguramu ndala mbasome bulungi abantu nga nkulaga abavuddewo be bajjeewo bannamateeka n'abakiikiridde olabe batuula mu bifo bafiitingamu mu paaliyamenti eno gye bagenzeemu okitegedde bulungi tuyinza okuba tusanyuse tiwalobe abazze aŋŋambye waliwo abagenda okusooka okulaba amataala okumala emyaka 5 nga batunulidde mataala balaba mapya andi kakati tukize tugaane olaba example kanjwere ku muntu gwe mmanyi kwa mukwano n'alaba vitaliza kuyomba olaba nkerettanyi lwaki buli omu gwabwe mmwe mwesonyiwe nkerettanyi kakati ne gundi akyo lwaki nkerettanyi anti nze njogera ku muntu gwe mmanyi anti zirakola nkuzayi plaza nkerettanyi tumanyiganye bulungi ne byasobola okukola ebimu ku byombi manyi ne byatasobola era nze nagenda newuwe ne muganda wange nkwaga era nze mbadde omu kubasinga okwagala nkerettanyi agende naye nkerettanyi anti woyogera nga bagamba oyo abadde akuba ababaka baffe nkerettanyi nga sintaanya nnyo emyaka egi yinza okugonga tateesezza mu paaliyamenti ate nkerettanyi asipeninze sente nnyingi mu kalulu kubanga nkerettanyi yalina amaduuka ndowooza ngaaga ayinza okuba nga asigazza limu kati nkerettanyi bebajjayo okunyuma najja mu paalamenti nga nyina baasi 9 be bano njogera ku bantu bemmanyi mwe temwagala kwogera ku muntu nga kyobola kanjogere ku muntu gwe mmanyi nga tajja kunyiiga nti nkerettanyi awo wagenze wamulanga kisempijja ebintu byagenda okukolera simanyi Bukoma Nsimbi simanyi ki agudde mu ngatta ennene nga woolaba nti wano anagiwalula muganda wange gwensinga okwagala Zahara ateekeddwa okukolera abantu afiitinga mu bigere by'omugenzi Hussein Kyanjo bwe lusozi lwayolekedde naye ate ekya Zahara Luyirika njamuwa benefit of doubt nti omuntu abaddeko speaker ku lukiiko lwa KCCA I think ekyokola akimanyi ali kyeŋŋamba ekyokola asobola okuba ye nga akimanyi asobola ne waana batatagize nnyo at least agenda tusangulako ko amaziga agamu agaani ono abaddewo
Sewanyana at least anatuozaako enebantanya nze nina abantu bensuubira nti bayinza okukola kyeyune bwe mbadde ngendako era kyeyune musuubira okukolera abantu bwe mbadde ngendako n'okuba vibrant muki mu parliament bayambeko ku Jowero kuba Jowero abantu abasinga be bamusindikidde wallaahi kulimba kubi ayinza okuba agenda menyeka nsuubira Zambali Mukasa bless you okuyambako naye okubaako kyakola Musisi Zaka ye mukolayo badde ogiraba mu parliament nga awulikika nnyo nga waliwo engumi evuze oba waliwo kayana ekyo sigala kyogera mu bubi munange kakati ekisooka kya byonna Zaka badde awulikika ddi engumi era ebaluse era ebiseera bisinga yo badde omuwulira ali mu ddwaliro kakati Zambali nayo oyo mulaba era naye tusabe nnyo neeta anti bwana Das omubaka yenna azze mu parliament oli kakikirize kakigaane nga lisikuba lisinjire wakajja kudda mukole nga agamba nti ono ekifo kyono tubaweeyinge omubaka yenna azze mu parliament nga akalulu akainvestizeemu ssente ebisira okuba lwajja okufuna otwala essaawa ya leero tafunye mu parliament kino kyekisanja kibadde nga agenda okusoloza Bannayuganda tebaagala kubula nenga bye bituufu nti omuntu ngenda olaba ono mukyala Grace tugenda kola bwe tuti program obudde tuwuyisizaamu program yetu genda kikumira naye ngenda kusaba ekintu kino ongambye list ogi njirina kugundi eddako gye tugenda okukola njagala tujje list njirina era yetukomyawo ngonga nti ono gundi eyamulidde ono gundi eyamulidde tubere nayo kati olaba eyalidde ono wa NRM ejjinja gundi ono wa TV balyeku ono yagudde mu ngatto balyeku abadde akoze ono yagudde mu ngatto kati awo kye tugenda okukola kyova olaba nti waliwo abantu abazze kale nga bwe bayinza okuba nga bakakuttemu naye nga nokola badde bakola kati nga minisita Kasolo abadde akoledde abantu kati bino ebirala bigenda okujja simanyi kavube ng'olwedde ayinako kuba minisita bade kisiko kumukuba kibiina ekituufu naye ate nina kyentegedde nti mu palamenti ey'ekkumi baabonaabona nnyo ku chaos eyalimu nga ab'obusuuti ku luno basinze okuyisaawo bajja ne beesimbawo nti mu palamenti y'e12 tugenda kusangamu abasinga abayingidde ba RDC abo babeera mu enforcement abayingidde naliko nawumula amagye biki okimanyi nti palamenti egenda kubaamu ettundutundu nga lya kati bagamba Ameria webamuwangula n'addayo ku ttaka n'atandikirawo naye ku luno kabadde era kalemye kakali ne ku luno anti abantu bano balaba basooka bakakola ki ne Yudaman ono yalimba nnyo Yudaman naye yalimba naye yaguma nnyo kuba abantu bonna bano Yudaman yakalulu twakyali naye badankani balaga payipa balaga bamuta kakati naye kuno kadde kalemye ne basooka bagana okukala gavumenti nawe yatuuse nga kakibuli merekaliko ne wano Zahara ayise omanye ekiyenjo okuyita ku mwa gw'enkoko Zahara agize bwati akulosi yageza okubojja ngo nayi ngoma nti akalulu ka gundi yadde akalidinze ebbanga lyonna ebiva ebirabiraga nti waiso nfumira nti yakalidinze singa yabaddewo ku ground badde tebakamutwalako kati ekintu kati mu parliament tuuliddwamu abantu ba waiso mufumbirwa bagenda okwogera nga bano no sense kale katulinde mulya nnyama eyagamba nti bagenda kumunyigira mu ttooke so njawo kubategeeza bassibo ne bannyabo abalaba YouTube channel ya muganda wange Das tugenda kuna lisiti ozijukiza wagambye mugambye mulya nnyama akato todda muno nyumya hano mulya nnyama yaga atagenda kubeera no sense katumusabire naye nga akalulu katwe kagenze Lubongoya yekandaze bayisa mukaga yabadde amaze okuva ku polling station nakyoga ne banvuma nalabye mutano wa Nyanzi wetugenda okuddirawo wetunakomerawo amina tubadde kuja tuli ku media go subscribe follow mbadde ne Devicom tujja kukomawo olunaku oludako nga tuweeyinga side zombi kuba kati wetugenze ku parliament y'e12 etya jukira parliament y'e12 eyingiza aba enforcement bangi muganda wange Peter Japan nkutumiddeko nnyo kyokola kyamaanyi fakito omwana nga ku namba mutereko link omwana oyo abeera Japan yakwata essente
ngaalwa abaana bagenda okulonda bali bakyuse balondera nga talina ssente n'abagamba tereddewo emmotoka buli muntu emuvuga emutwale Peter Japan nkutumiddeko nnyo dasi banyu badata bo bamujja ludda wa ate mwogera bintu eyo mujja tugobesa gye tujja ate omukuno ya posting ati abaana abakoze bypass mwebale nnyo muteeko ne bannamu ne batujjako anti kyekugamba nti bwe mubikola nti naffe bajja tujjako musiibe muleke basoke beewunye gye tumujja kyatukola